Nga tebannessa muddene kwolekera ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda, abavubuka abeegattira mu kibiina ekya Uganda Youth Democrats basoose mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe basinzidde ne bategeeza nti bamaze ebbanga lya myezi 3 nga bawandiikira ab'akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga z'obukulembeze bwa DP naye nga tebaddibwamu. Issued a 7-day ultimatum to the EC to give a formal response to the DP petitions regarding the Mbarara fraudulent elections that have gone unanswered for over 3 months. Up to now, Electoral Commission has not communicated anything to us or given any sign that our petitions will be heard soon. Bano badde bakulembeddwa Mukirwa Ismail wamu n'Empunge Michael n'abalala nga bakutte emigugu ne bategeeza nti beetegefu okusula ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda singa abakulu abakatwala tebatunula mu nsonga zaabwe. But I want to assure you today we are paying a visit to Honorable Justice Simon Byabakama. Maybe he doesn't know the pain we are going through. That is why we want to take this pumpkin for him to see that our leaders are green outside and yellow inside. We want to demonstrate it to him personally. We are taking these mats. We are going to sleep there at the Electoral Commission until we see Justice Simon Byabakama. Since we have not got a formal feedback from the Electoral Commission, we are here to meet with them. Probably they have not gotten time and now we are giving them the time. Olumaliriza okwogerako ne bannamawulire beetadde mu ddene ne boolekera ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda nga bakira bagenda bakola ebyennyimba eziraga obuvumu n'obumalirivu ku nsonga gye baliko, wabula bwe batuuse ku wankaaki w'akakiiko poliisi ne bagaana okuyingira. Basazeewo okwala emikeeka ebweru w'ekitebe ky'akakiiko nga bagamba nti kagwako oba keetonye si baakuseguka okutuusa nga abakulu babasisinkanye. Kyokka bano balabye bakandaaliridde nnyo nga tewali avaayo, kwe kusalawo okuyingira ku kifuba ekiwaliriza poliisi okubagombamu obwala era nga bano bawuliddwako nga balaajana nga bwe balumiriza poliisi okubakwata obubi. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya ategeezezza nti okwemulugunya kw'abavubuka bano kwatuuka gye bali wabula ensonga bakyazitunulamu kuba zirina kuyita mu mitendera. We received a number of petitions arising out of the conduct of the Delegates Conference for the Democratic Party that was held in Mbarara. So it is true. I think about 3 petitions. We are well intentioned in the way we handle the petitions that are brought to us. We follow due process. And I think that requires us to also go through timelines. Kyokka akukulumidde poliisi olw'okukwata abantu ababadde bazze okulaga obutali bumativu bwabwe era n'ategeeza nti bo ng'abakakiiko si be baalagidde poliisi okubakwata. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.